etekedde etya genda maaso. Ya neyanziza nnyo neyanzege Charles James Senkubugene Fedi Nabwire abali mu studio ate abalabi baffe mbebaza kasuso anti temutuva ako obudde bwonna olunaku olwaleero temulina kimugenda kumisinga ku byonna ebigenda maaso mawogola eneyamambo kate akukambwe nnyo waddenga ebitundu byonna oba oliawo akalulu gye kayiika aka NRM akamyufu abagenda kulonda olwaleero naye ate ekiri eno kyanjawulo nnyo nnyini ddala olw'obunene bw'abantu abakirimu okusingira ddala ku sayidi eya muganda wa President Sodo ne Shati Oli omwana wa minisita akuteesa abadde mu ntebe eno okumala emyaka n'ebisiibo n'agamba nti kakati njivuddemu kanjiddize muwala wange. Amagye police buli kitongole kya byakwerinda wano ku ground wekiri era ku Makya tukedde kulaba ate myuka omudumizi wa polisi omukulu Sabit Muzeyi nga ayita mu tawuni wali esembabule okulaba ebintu bwe biyimiridde. Sawa zagenzo okuwera esatu n'ekintu onaku olweggulo ezekiro nga polisi eragidde buli kiramu okwamuka akabuga akesembabule era we twatukidde mu sawa 3:4 nga sembabule akalidde ddala temuli wadde kamunyeenya katambula nga n'emmese bagisanga bagikuba kibooko embeera bwe yabadde mu kiro ekikeseza olwaleero esembabule naye zigenza okuwera sawa 11 nga akeetalo katandise. Emmotoka eziri eno zonna nsajja gundi ebbiri ebibinja ebibiri ekya Sodo n'ekya Shati bonna balina ate abantu abawagira bonna nga banene. Ekyewuunyisa kye tufunye olunaku olwaleero ekitaawukana na kyaliwo luli kwe kuba nti nga bwe nabagamba luli nti twagenda okutuuka eno nga ebisulwamu ntegeeza hotels lodges n'ebirala byonna nga bijjudde. Obutonotono obwabaddewo akogumu ekitundu bakira bakagamba 7,000 akogumu ekitundu nga bakagamba 7,000 kitegeeza nti kibali bagala okwewala luli eky'abantu okuva mu bitundu ebirala okujja okulonda kirabika kyo kyaganye abazze okulondera wano bayitirivu nnyo era nga abasuze muno. Kati motoka eya polisi eriko magye yeetala eyo gyolaba 99 eriko magye kati gegajjuddeko bagenda maaso n'okulayika nti beetala eyo gye balaga kyekikubo ekigenda eri ewa Sekikubo ekyo ky'okubo ky'okwata ogenda ate mu constituency eri endala eya Honorable Sekikubo gyakiikirira naye kati olaba nti akeetalo katandise dda nnyo. Andi ne muganda wange Eric Sebalamu agenda kubanga abatambuzaako ku mbeera eri mu tawuni. Nze ngenda kusinga oba oliawo kutunuulira mbeera ya byakwerinda nga bweyimiridde oba oliawo ate gye byakawo n'abeesinza nabo tubako naye kiri wana ku station eno esembabule eketalo kogenda maaso akati n'okulaba enkya ya leero nti bakedde kulabika nti batandika okulaba TV embeera yeeyo eyaddala eri mu Sembabule. Twategeddeko nti bayiyewo abasirikale 12,200 be bayiriddwa mu kana akatundu kokka okulayika nti bayambako ate amagye n'ebitongole bya security ebirala okulayika nti bakwasaganya ebyokwerinda mu Sembabule naye nga ekiro babadde bateevuunyanga munyeera ebifaananyi ebisinga mwabirabye ku Munnyo okusatu naye nga ate kigenda okubeerawo olwaleero ate kye tutamanyi nti kinaaba kitya nga bwolaba buli kikakanya obujagalalo kyaleeteddwa wano Sembabule okulabika nti tewabeerawo kajagalalo konna. Olunaku lw'eggulo waliwo emmotoka ezabadde zikwatiddwa naye ate twakitegeddeko nti olulala oluvannyuma balagidde RPC yalagidde zirabike nti ziteebwa era wano sizirabawo wezabadde zakati wano wano wetuli Sembabule olaba nti mama motoka ezikuba tiya gasi weziri kwegamba buli kimu ekisobola okukakanya abantu nga beegugonze kyaleeteddwa ku mulundi guno kubanga bagambye nti kagwake keetonye okulonda kulina kuggwa olunaku olwaleero mu mbeera yonna esoboka era abasajja bano abapoliisi basuze tebeebase nga balina magye basuze bakola siyinza kukubuulira adule beebaka enzibuzibu abukyanga tujja embeera eri awo obwebabeera obukuukulu nga bakubagana kaakati poliisi teyeebaka esula ekola. Waliwo emmotoka ezikuba amazzi agati ya gaasi z'endaba ziri 2 n'emamba ziri 2 wano waliwo emu mamba n'endala njirengera eri kaakati ako kwegwekettibwa mmotoka z'amagye n'ebirala byebyo ebigenda
kulabika nti bikozesebwa okukakkanya Sembabule nga bagenda mu maaso n'okulonda mu mawogola olunaku olwaleero. Era ffe tweyamabweyame nti buli kimu nti kitambula mubeere bubeezi ku Soti TV. Tewali nkugambye kye mugenda kulabika nti musubwa. Buli action egenda okubeera mu kulonda kwa leero tujja kubanga tugibawa ate nga tugibawa butereevu era nga bwe tukola mu mpeereza ya Soti Media bulijjo. Security wano bwetyo bweyimiridde naye ng'eno yemu ku base ate nyingi eziri mu Sembabule ewali oboolyawo okwetegeka n'akeetala kangi aka security byonna tugenda kubanga atibibatuusaako naye nga nkubuulira ng'era bwe mwalabye ekiro nti abantu bangi abasuze mu Sembabule nga basuze mu Sembabule nga si b'Sembabule kaakati awo bagenda okubeera akabbinkano kubanga rooms ezimu zaadde zisulamu abantu 5 musanvu abantu 10 nga basula mu luumu emu. Kakati tumanyi abo bonna abali muno mu Sembabule mawogola bagenda kulonderawa banalondera sa register oba byakusimba busimbi nga tebamaze kugenda mu register. Ebyo bye tugenda okulabika nti tutunuulira kubanga tulowooza nti abijitawo akanyambirege akamanyi. Ekirala Tanga Odoyi nga yakulira akakiiko k'ebyokulonda aka NRM naye yasuze eno yasinkanyeeko oboolyawo abantu ab'enjawulo abasimbyewo era nga yabalungamizza. Ekyo kye tulinze nakyo okulaba anaalangirira ani oluvannyuma lw'okulonda nga kuwedde. Ebyo byonna bigenda kubanga bikola amawulire olunaku olwaleero atweyamabweyame nti buli kimu nga bwe kigira okulabika nti kitambula wano tujja kubanga ate tukibatuusaako naye nga tukibatuusaako butereevu. Yo kafyu yatandise essaawa 3 ne bakyaggwa ne bagoba abantu bonna mu kibuga. Kaakati akeetala akaliwo kakulabika nti emirimu gitandika. Ebyoma mubiwulira bitandise okutokota akitegeeza nti obudde bwonna ate emirimu gigenda kubanga agitandika. Asaawa eno ndaba ubulinzi batandise okulabika nti abapoliisi nabo beetegeka tubalengera batandise okuzambalira ku mugongo batandise okuzirinnya obudde bwonna bagenda kubanga bagenda mu field kubanga eno field force unit yegenda maaso n'okulabika nti eyambibwako amagye okulabika nti bamaninga security naye ate ne bannaffe aba counter terrorism nabo mwebali kubanga ebintu bwe biti ate tebibulamu oboolyawo abuvuyo obulimu n'obutujju. Kyova olaba nti n'aba counter terrorism nabo ate babatadde mu kintu okulabika nti bonna nga joint security bayambako omukulabika nti ate bakwasaganya embeera eya akalulu wano wetuli. N'emmotoka za COVID-19 eza poliisi nazo zaaleeteddwa COVID-19 response task force ogiraba ezo zonna zaaleeteddwa si kulwanga ate abeesaaba nga tuli ero. Poliisi bwetyo bwefaanana wano ku Central Police Station wetuli Sembabule emirimu bwegityo bwegiri twagadde tubawe ekifaananyi ekituufu n'embeera bweyimiridde mu Sembabule enkya ya leero nga abaayo bagenda maaso n'okulonda akalulu akataalondebwa omulundi guli nga kamyufu ka kibiina ekiri mu buyinza ekya NRM. Abali mu studio tujja kubanga twegatta ku Eric Sebalamu agenda kubanga atubulira ekibuga kyo kiyimiridde kitya. Nze kaneyongereyo ate mbenga mbalaga byo ebyokwerinda ne security byo biyimiridde bitya mu Sembabule mu kiseera kino. Kakati katudde ate mu studio banaffe bagende maaso n'okuweereza ngo tulinda ate Eric Sebalamu ate nange kaneyongereyo walala kubanga tulino balaga ekituufu ekiri mu mawogola. Kyasija musenkubuge ne Fedi Nabwire mugira mu kwata omuzindaalo nze kaneyongereyo.